Omulamuzi w'eddaala erisooka Winnie Nankya ayimiriza okuwulira omusango oguvunaanibwa yeetaddikano Dr. Kizza Besigye ne munne Lubega Mukaku ogw'okweyisa ng'ekitagasa wamu n'okumamba abantu omuliro gwe bazza mu mwaka ogwa 2022 bwe baali beekalakaasa olw'okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu. Kino kiddidde bannamateeka ba Besigye okuteekamu okusaba kwabwe eri kkooti ekkirize Besigye agenda afuna obujjanjabi ate ayimbulwe kubanga okusibwa mu mbeera eno gy'alimu kuba kutulugunya ddembe lye ery'obuntu. Besigye tebamuleese ate ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti munnange babuuze lwaki tali wano. Ng'era omulaba naye talaba nti kyangu nnyo okubabuuza era atuuse n'okuwolereza omukyala azaawo waliwo omukyala azaawo wa prisons n'amugamba Dr. Besigye wandaga ataliiwo tatawanye mubuuza nti lwaki taliiwo agamba waayi sijja kgenda yeeyo. Wabula omulamuzi agobye okusaba kwa bannamateeka ba Besigye okw'okumuyimbula bunnambiro n'ategeeza nti okusaba kuno kwateekebwa mu kkooti nkyamu. Omulamuzi ayongezaayo okuwulira omusango guno okumala ebbanga lya myezi 2 n'ategeeza bannamateeka b'omuvunaanwa ababadde bakulembeddwamu Erias Lukwago ng'okusaba kw'okuyimbula Besigye bwe kulindiridde okusalawo okuva mu kkooti enkulu kubanga yerina obuyinza okusinga ku kkooti eno. Ye retired Dr. Kano Kizza Besigye olwaliro talabiseeko mu kkooti nga tewali kunnyonnyola kwonna newankubadde ng'abadde asuubirwa. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire oluvannyuma lwa kkooti, munnamateeka wa Besigye Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ensala ya kkooti abadde agisuubira wabula nga yeebuuza lwaki omulamuzi ayimiriza okuwulira omusango guno ate ng'agamba nti tasobola kulagira kuyimbula Besigye okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga. Twamusaba wano byanjawulo ku byasabiddwa eri yadde ekigendererwa kyakuta Dr. Besigye naye amateeka agawawo obuyinza ga njawulo. Waliwo era ffe twakonsentratinga ku mateeka agawa obuyinza kkooti eno tetwasaba habeas corpus wano. Wano tuli ku enforcement of rights. Lukwago era yeewunyizza lwaki Besigye talabiseeko mu kkooti olwaleero ate ng'omulamuzi yalagidde aleetebwe. Ono ayongeddeko nti tebagenda kussa mukono mpaka nga Besigye ayimbuddwa. Kakati n'ekitongole ekiramuzi nakyo okiraba olwaleero mu nsala ekulaga nti kiremereddwa okwetaggulula kubanga bw'obeera nga oli magistrate court era nga bakuleetera ensonga za human rights era ne bagamba nti ekiriwo kyekino kyekigenda mu maaso kola mangu ku nsonga eno nogamba naye sirina mumpadde ebintu bingi ku ssaawa eno manye omuntu ali erya ayinza okuba nga afa naye mumpeeyo akadde katono nnyo kuyita mu nsonga ze mutadde ku mmeeza. Bitadikano Dr. Kizza Besigye bwe yaleeteddwa mu kkooti enkulu olunaku olw'eggulo, omulamuzi Douglas Singiza yalagidde abakuumi b'amakomera okumuzzaayo mu kkomera olw'embeera embi gye yabaddemu ng'agamba nti tasobola kuwozesa muntu mulwadde. Zawedde Yindu yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaleero.